Omuzungu agamba time, omuganda agamba kaba kaseera. Gwe ssebo banya batu watching right now. Olunaku lw'ejjo mu nsi yonna yonna wabaddeyo empaka z'okuwangula engule mu bayimbi ezisinga okuba ez'amaanyi ze twandiise Grammy Awards. Now, Uganda was blessed nti mu awards ezo we happen to have a Ugandan to be nominated, the second Ugandan to be nominated mu awards zino. Awards zino we baali banominatinga mu Africa bakola category gye bayita Best Africa Music Performance. Era mu category eyo bassebo ne bannyabo mwalimu abayimbi okwali kwali Davido, kwaliko Burna Boy, kwaliko Thames, kwaliko ne Tyler, then ne Eddy Musuuza, Eddy Kenzo. Kati gwe ssebo banya batulaba ka video nkajje ku ntandiko. Eddy Kenzo, who happens to be the presidential advisor on creatives, Eddy Musuuza, ye yali nominated. Naye oluyimba lwe banominatinga Eddy Kenzo mwezi award na buli kati bannayuganda balunoonya tebalulaba. Bwe tutunulira ku music oba ku baana abasinze otumbuula music w'eggwanga Uganda ku mutenera gw'ensi yonna yonna bassebo ne bannyabo wokeera ku makya right now at the moment n'obalaabala ndowooza Eddy Kenzo oyinza obutamufuna na mufo kya 10. Yes, yaleta BET akaseera ke kaaliwo emyaka nga 10 emabega, but as of now buli munnayuganda yali so surprised Eddy Kenzo okubanga yali nominated. Ekisooka nze abasajja bano okwata ne banominating Eddy Kenzo mu zino awards ne bamuteka n'abasajja abo abakoze ennyo. It was, to me, it was like undermining Uganda. Eno ndowooza yange okwata Eddy Kenzo ne bamuteeka ku nomination list ya Grammy. Inze mu ndowooza yange bassebo ne bannyabo, it was an undermining point for us the Ugandans. Lwaki? Kati njagala otambuze video eno. First and foremost, woba nominating Eddy Kenzo n'abayimbi abalala okwali Burna Boy, okwali Davido, okwali Omale, okwali Ira Star, okwali Wizkid, okwali ne Tyler, bassebo ne bannyabo nalabira ddala nga mbutuufu eggwanga Uganda baali balinafuyizza. Era kino kyandaga nti nomination ya Eddy Kenzo mu ndowooza yange erabika yaliko omukono omulala ogw'enjawulo. Kano ogenda kawa obudde okategeera. Gwe ssebo bannyabo atulaba ku mukutu bukyanga Eddy Kenzo akola breakthrough ye n'afuna his first BET award mu East Africa, mu Uganda, the first Ugandan okufuna BET in East Africa ne mu Uganda. Wandigambye nti yandibadde akozesa amaanyi ge okubanga right now tulina BET nominees abawererako, naye ever since bassebo ne bannyabo tetuddangamu kufunayo muntu n'omu. Ate nga before Eddy Kenzo okubeera nominated for BET, Reddy and Weasel be baasookayo, and we believe they paved way for Uganda's next music star. Naye okuva Eddy Kenzo lwe yakikuba n'afuna BET tewali munnayuganda yali asoseeyo. Now bano abasajja oteeka Eddy Kenzo mu nomination ya Best African Music category, lwaki nkugambye ba undermininze Uganda? Nti baagenza otunula wekibanga kino ekintu ekyabaddeko mukono mulala ateekayo Eddy Kenzo, abaana baatuula wansi ne batematema ne bagamba kale tugambe nti babadde batambulira ku number of streams. Era omwana eno poster yafuluma ddako, omwana netambula ku mitimbagano ng'abantu bagidebatingako nti Kenzo bamuwadde, bamutadde mu nomination za Grammy. Basinzidde ku ki? Talina oluyimba lutambula. Oli n'agamba oba oli awo basinzidde ku streams. Omwana n'alyoka kutemera abantu bonna ababadde mu eno category. N'akutemera mu namba emu Tyler, oluyimba lwayi Tyler nga aina 614 million streams.
Naddako Davido ng'ayina 212 million streams. Burna Boy ng'ayina 78 million streams. Then Ira Star ng'ayina 60 million streams. Kati Eddy Kenzo waffe okumanya nga baatujooga ne bamusambyayo nga ayina 82.1k streams. Tanaba natuuka ku mu million streams. Gwe baateekayo. Gwe ssebo bannya baatulaba ku mukutu. Oyagala kuŋŋamba mu nsi endala nti Eddy Kenzo asobola okusinga Diamond Platnumz. Eddy Kenzo asobola okusinga for example ani omulala awo muyimbi kyawo asobola okusinga Rema. This clearly speaks volume nti eno nomination y'omukulu Eddy Musuuza eteekwa okuba nga yaliko oba ejjuguli somewhere somehow oba ekkunje somewhere somehow. Uganda for the past 3-4 years yafuna omuyimbi amanyikibwa nga Joshua Baraka. Joshua Baraka has made wonders locally and internationally. Akoze ennyimba ezihitinze million streams ku mikutu nga Spotify n'emirala. Joshua Baraka has featured on very many stages. Bano ba Eddy Kenzo ezabalema okutuukayo. Na buli kati bannayuganda bagamba nenda la abadan. Nomination ya Eddy Musuuza, it wasn't called for. Bannayuganda abasinga omulinze nalabidde ddala nga they wanted to undermine bakakkanyiza industry y'eggwanga Uganda. Okategedde kiringanga Uganda Cranes genda kusamba ne basalawo ne baleka abasajja ab'amaanyi. In fact ndowooza aba Grammy bakoze nga nina chali wange wane tuwagira Manchester United n'agamba nti Ruben Amorim yabadde alina okugenda lwansonga yaleka abasajja abalina osamba omupiira ogwaddala ku bench. In fact yashinyonyodde John ndaba nga mulufu yabadde mutuufu. Bw'okimanyi nti Ruben Amorim we yalinga coach wa Man United ng'aleka Martinez ku katebe n'aleeta oli omwana omuddugavu nga Kobe Maino tamuwa mupiira naye okuva lwe yagenda ne bayita Carrick abadde akwata abasajja abo ab'amaanyi n'abateeka mu kisaawe. Man United yekuba emipiira ennaku zino. Eddy Kenzo amazima go awadi zaagabiddwa jjo era teyagifunye ng'abasinge twabale tusuubira. Njagala olabe chat eyo omwana nga we yalistinga chat eyo according to streams era Tyler oluyimba lwe push to start ye yawangudde awards ezo. Yatutte category eyo best African music category yagiwangudde. Nagiwangula ku Davido, nagiwangula ku Burna Boy, nagiwangula ku Thames Ira Star, nagiwangula ne ku Eddy Kenzo. Mubonna bonna abali ku chat eyo Eddy Kenzo streams zenga ziri totally down. I'm just imagining singa bakuta at least Joshua Baraka ne bamuwa yandibadde nga asobola at least okubanga akubako ate kyabadde kigenda musitulamu Joshua Baraka ng'omuyimbi omutaatu because he's very promising. I cannot put my money in Eddy Kenzo right now because musically be yakola yabikola takyasobola kudda kweri level gye yaliko. That is the truth. Yes muyimbi naye takyasobola. I think it is high time abasajja nga ba Eddy Kenzo bakkirize bano abaana abato ba Joshua Baraka, abaana abato bangi nnyo abayimba right now. Era ija kitaka abana batonga ba Azawi, abana batonga ba Uncle Ronnie. It is high time these people should start looking into these young men and women okubateekamu enough resources because no muziba akiraba nti no awadi ya Kenzo yalinako extra forces somewhere. Singa ezo extra forces nga bwe tukirowooza baziteeka ku mwana nga Joshua Baraka ne bamu just a nomination for Joshua Baraka would set the bar high. Trust me, it would set the bar high. Because oli ayinza okugamba lwaki mugamba nti Eddy Kenzo awadi ayinza okuba yasasulira nomination. Now kansoke nkutemeretemeremu gwe ssebo banya batulaba Eddy Kenzo okubanga yakulira abayimbi right now mu Uganda. Okukulira abayimbi kiba kikwetaagisa okubanga olina some extra powers within the industry. Si kuba nti olina ssente, si kuba nti otula ne Museveni naye okukakasa nti yes you're worth that position.
oyina okumulagako. So mulagako otya wobanga watwala BET, a very big award. Award esinga ku BET is supposed to be Grammy. So oyina okulwana at least nobeera ku list. Sinaba kumanya criteria ki aba Grammy ze bayitamu nominating omuntu. Sizimanyi naye tudde mu reality. Amazima in reality Eddy Kenzo was not fit for that nomination. Ekyo n'omuziba akiraba. Nammwe abawagira Kenzo muyinza oba mukiraba naye temusobola kyogera amazima mugamanyi because waliwo abantu abamu ababeera n'omuntu nga just bamusunnaala. Wano basunnaala Latifu Sebagala bambi akalulu. Abali bamusunnaala twabalaye nga bajaganya na Sserunjogi. Waliwo abantu abamu nga bakusunnaala just kulyako kasente. Eno naye sobola okuba ddiru nga bagambe yes tuteekeyo muzeeyi tumulage nti yes fa abaliko. Just of recent billions were passed okuwa abayimbi. Billions were passed okuwa abayimbi. So ladies and gentlemen, award zabadde zajjo. Eddy Kenzo didn't win. Teyasemereddeko nako. Teyagenze nayo. He didn't show up. And of course awards zino bagenzo langirira ng'omuwanguzi ye Tyra owa South Africa ng'alina akayimba ke push to start because ututunuya bonna ba nominees kweno category buli omu Davido, Tyra, Burna Boy, Ira Star, Kenzo ku bonna abataano omu yekka atalina luyimba luhitinze ku international scene. Newe ne Uganda oluyimba lwe banominate nze wallahi billahi tallahi tetulumanyi. Oluyimba bayita Hope and Love yalukuba n'omukulu amanyikibwa nga Melanie Martin. Oba oyo omukulu Melanie Martin ye yagiscoopinze kisoboka nakyo okubanga gwe yakola oluyimba n'omuntu ng'akimanyi omuntu asobola ofayita eri akantu ne kagwayo mu ndyanga. Akategedde tambuza video bampita simple.